Akwatidde National Peasants Party bendera ku President Robert Kasibante aweereddwa ebbaluwa emukakasa oluvannyuma lw'okutuukiriza ebyetaagisa byonna omuli emikono 98 okuva mu disitulikiti za Uganda waakiri 98. Kasibante yeegasse ku bantu abalala okuli Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni owa NRM, Nathan Nandala Mafabi owa FDC, Robert Kyagulanyi owa NUP abakakasiddwa akakiiko ebyokulonda okwetaba mu nteekateeka y'okusunsulwa. Ssaabawandiisi wa National Peasants Party Ssentongo Sharif Nambale agambye nti olugendo olubatuusiza ku mutendera guno lubadde luwanvu. Mutulaba obukoowu ku maaso, olutalo terubadde lwangu okuva lwe twasindikibwa mu field ogenda okuŋŋaanya emikono. Naye okusooka njagala kwebaza abawejjere bonna gye bali mu Uganda nti eddoboozi lyammwe olwaleero litandise okufuna enjegoyego z'okuwulirizibwa. Peasants Electoral Commission emaze okututa. Aweze newankubadde guno gwe mulundi ogusoose ekibiina kya National Peasants Party okusimbawo omuntu ku kifo kya pulezidenti, naye abantu balinde okuvuganya okw'amaanyi ekibiina kino kwe kigenda okuteekawo. Era twagala okubategeeza nti mwesibe bbiri kye tugendamu tekigenda kuba kiki kyangu. Abadde balowooza nti tuli bakusaaga bagenda kutegeera nti Peasants si wa muzanyo. Enkya nga 23 ku ssaawa 6 tugenda kuba ffe tuli wali. Wabula waliwo abantu bangi abasibye ku kitebe ky'akakiiko ebyokulonda nga bawaayo emikono egyetaagibwa basobole okukkirizibwa okwetaba mu nteekateeka ey'okusunsulwa. Bano kuliko pulezidenti w'ekibiina kya UPC Jimmy Akena, abamu ku banna UPC gwe balumiriza okujja empapula mu bukyamu. Akena akalambidde nti newankubadde waliwo abawakanya obukulembeze bwe mu UPC, ensonga z'okwesimbawo ku bwapulezidenti zirina we zikwatagana na UPC. The Electoral Commission knows who has been working with them, who has been the candidate. I am standing here, I've got MPs. I'm an MP on UPC ticket. I've already nominated thousands of local councillors. I have fulfilled all the obligations. And the national constitution guarantees me the right to contest against a seven-term president. So use the national constitution to bar me. Otherwise, I hope to be nominated tomorrow and start my campaign. President wa Alliance for National Transformation Jeno Mugisha Muntu naye aleese emikono okuva mu district nkaaga ezasazibwamu. Bwe nkozesa nga district nga Kitugumu nga bagamba twagala emikono emirala 2 districts endala 5, 10, 20 bwe zityo. Ne tuddayo mu districts ezo zonna ne twazizza kati olwaleero districts nkaaga. Agambye nti buli kimu bamaze okukyekenneenya era basuubira amawulire amalungi okuva mu kakiiko. Ate twazisunsudde nga tetunajja nga tukakasa nti bwe baba nga bakola ebintu mu ngeri y'obwerufu zijja kuyita zonna. 2021 aba Electoral Commission mu exercise y'okusunsula amannya party representatives bali nga bakkirizibwa okubaawo. Omulundi guno si bwe kyabadde. President wa Common Man's Party Mubaraka Munyagwa naye aleese emikono okuva mu district 76 ezaali zasazibwamu. Ssaabawandiisi wa Common Man's Party Moses Bigirwa agambye nti baleese emikono egisingawo basobole okukakasa akakiiko nti bamalirivu. So tugenze ne tuddamu ne tuyita mu network zaffe mu ggwanga lyonna ne tusolooza district 103 zetuleese olwaleero okukavaringa obutabaawo na kintu kyonna kye beekwasa. Tulowooza nti bagenda tukiriyalinga era olunaku lw'enkya malya g'ebyemisana oba ku Lwokusatu ku makya tujja kuba tumaze okulonkinga pulezidenti addako. Yemivule Alvin nga talina kibiina yemulugunyiza kakiiko olw'okusazaamu emikono gy'emirundi 3 mirambirira. Nsonga yonna gye kagenda kwekwasa. Omulundi ogwasooka twajja wano ne batuzaayo ne batugamba nti emikono gibulako. Omulundi ogwokubiri ne tweta district zonna nga ziggwako. Kyatwewunyisiza nti ate ku mulundi ogwokusatu batuwandiikidde nga batutegeeza nti district teziwera. Olunaku olwajjo nabawadde emikono gyonna gye beetaaga na buli kimu kye beetaaga, naye bansobedde tebannanziramu tebannankola ki, nange ne ŋŋamba owaaye kanneetuukire. Shamshad Nalujja yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.